Bannayuganda mwenna amawulire agaliwo essaawa eno kati. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ddenja. Buli munnayuganda weeri wonna tegeka ky'olina, oba olina jjambiya oba olina muggo. Nkwaniriza nate eggwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates. Omukulu amanyikiddwa nga Wamala Hakeem era nga ono wa myaka 41 eyalabikako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwe tulimu ogw'e11 mu katambi akasatulatinga ku social media. Omukulu ono yali agenda maaso n'okuba nga akunga Bannayuganda okwesitukiramu beekalakaase. Omukulu ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu si nnungi, ebintu byayonoonese dda, essaawa yonna ebintu byandikyuka mu ggwanga. Omukulu ono bwe twogerera poliisi evuddeyo n'ekakasa n'egamba nti yakwatiddwa era omukulu ono ali ku Kampala Metropolitan Police okulaba nga abitebya. Era omukulu ono kigambibwa nti yagenze maaso n'okuba nga akwatibwa era avunaanibwe emisango egy'enjawulo okuli emisango egy'okuba nga yakuma omuliro mu bantu n'okuba nga akozesa bubi social media. Kakati emisango egy'omukulu ono gye bamuvunaana kwe kuba nga yagenda maaso n'okusharinga ka vidiyo ku TikTok. Omukulu ono yalikodinga ka vidiyo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogw'e11 2025 ng'ayita mu akawunti ye eya Haki Quality Property and Construction. Era nga akawunti eno yagenda maaso n'okuba nga agikozesa okuteekayo obutambi obusaba Bannayuganda okwenyigira mu bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu awamu n'ebikolwa ebyokuba nga bakola ebintu ebyokwekalakaasa n'okozesa ebisi eby'enjawulo okuli amajambiya n'ebisi ebirala. Omukulu n'era bamuvunaana emisango kuli okozesa bubi omutimbagano era nga agenda maaso n'okusaasaanya amawulire amakyamu n'okusaasaanya information etali ntuufu nti presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine nti ali mu buzibu. Ebikolwa nga bino ebireetera abantu okutya, ebireetera abantu okuba nga balowooza okukola ebintu ebikyamu. Poliisi egamba nti ke kaseera okuba nga omukulu ono agenda maaso n'okuba nga abitebya mu kooti. Poliisi era evuddeyo n'esaba Bannayuganda naddala abali ku mutimbagano obutakozesa bubi social media kubanga baba bamenya amateeka. Era poliisi evuddeyo n'ebasaba mu byonna bye bakola bagoberere amateeka. Uganda Police Force ekyagenda maaso n'okuba nga yeetegereza ebintu byonna ebigenda maaso ku social media era nga omuntu yenna akozesa obubi omutimbagano. Uganda Police evuddeyo n'ekakasa n'egamba nti ajja kuba nga kwatibwa era avunaanibwe emisango era n'ebasaba okusigala nga bakuuma emirembe. Tujjukira bulungi nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wazagenda maaso n'okuba nga anoonya akalulu ab'ebyokwerinda bazze nga bamuyimiriza oba nga afunamu okutaataaganyizibwa. Wabula omukulu ono okuvaayo n'ayogera ebigambo bino eby'okuyita Bannayuganda okuba nga beesitukiramu balumbe bakole olulumba ku bantu abakola ku petrol stations, abakola ku bifo eby'enjawulo okuli amaduuka amanene. Omukulu ono olwedde omusango gwamusinze dda era omukulu ono wakuvunaanibwa mu kooti okusinziira ku poliisi evuddeyo n'ekakasa n'egamba nti omukulu ono ajja kuba nga avunaanibwa mu maaso ga Nakifuma Chief Magistrates Court ku misango gino gye bamuvunaana egy'okukumamu omuliro mu bantu. Stay tuned.